oyoza ngoye z'abantu ku kyalo. You wash people's clothes where you Si bwe stay. kiri? Not so. Wangi? Omusumba. Eh? Kituufu omusumba. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. What is the problem? Buzibu ki? Maze emyaka 3 ng'ekifuba kinnuma musumba nga n'okulega sisobola kulega nga n'okusoosa asobola nakwozaako emusumba. Ng'ate nze ndabirira abaana bange. Omusajja yakulekawo. Did your man leave Ssebo you? musumba. Waliwo eddogo There is witchcraft, Mukama lyandaga. which the Lord shows me. Okay? Ssebo musumba. Omukazi yatwala bbaawo The lady that snatched your husband, yakola eddogo she did Ssebo witchcraft. musumba. yalikolera mu kifaananyi And she did it in a photograph. kale kafaananyi kind of photocopy And say a passport photograph ekifaananyi kya bbaawo in of your husband's photograph. n'atwala ekifaananyi kya bbaawo mu ssabo She took your husband's photograph to shrine n'alaamiriza and she lamented nti omusajja ono that that man taddangayo kwebaka mu kifuba ky'olukazi olwo. should never ever lie in this woman's chest. teeka wali akatambaala wansi Put that cloth down. ngirira mu bwoti bulawuzi lwooti Try to. okay. tuli live mukazi tokkirizibwa kulaga mabeere We are live on air. It's not allowed. gisese tulimu bwoti eyawukane gundi yo wansi So, lift it a little bit. no sikati giseeko wewatyaba You can leave it there. nkwatira ku gundi bwoti Hold your top like that. no kwata bulungi bwoti Hold it like that. you know Omanyi, obutakkiriza tulina bungi the unfaithfulness of people is allowed mu uganda in Uganda. njagalayo abantu I want about nga 5 10 5 or 10 people. jangu otunule munda mu kifuba Come olabe. and check her chest. kwata bulungi kimala kubira Yesu engalo ez'amaanyi A powerful hand up to Jesus. sisi yakwata bulungi bwoti You too, like okay stretch that. jangu gwo ayebikiridde Uh-huh. tunula munda Look there. Check. Wama, Yes. olina kyolabye Have you seen anything? waliwo ekirimu jogera amazima Nedda pasita. tewali Ye pasita. okay genda otuule Go and sit. lindako Wait. omulala Another one. weetegereze microphone olina kyolabye Have you seen the Tewali kye ndabye mu thing? pasita. tewali kyolabyemu Nothing. genda otuula manyi twagala kukonfaminga abantu We want olina kyolabyemu check. Have you seen microphone anything? wangi weetegereze Nedda musumba teri. waliwo ekirimu Nedda. genda otuule Go and sit. waliwo kyolabyemu Have you seen anything? Temuli musumba. temuli Nothing. okay ate gwe And you? olina kyolabyemu Have you seen anything? bikkulira ddala mabeere wonna munda weetegereze olina kyolabyemu Have you seen anything? Nedda musumba. Sina kye ndabye. oba tukiri akagendi kano tukiri akagundi kano katesitinge konna ka blouse testinga ka blouse yisaamu omukono bulungi gwe yisaamu omukono munda olabe n'emabega okay kazeeyo waggulu nyabo ka blouse kazeeyo bwe kabadde Put it where it was. kasigire bulungi kawukane n'ogundi n'ekitundu ekyowansi kati waliwo ekyolabyemu Are you seeing Nedda anything? pasita. igenda otuli ate gwe You jangu can sit. nawe weetegereze olina kyolabyemu Have you seen anything? Nedda pasita. bikula bulungi amabeere gonna gatesitinge You oyinza okugamba nti you might say something.
bafeeyo Eh, tukakasiza Nedda pasi. waliwo kyolabyemu nyabo zaayo kagundiko bulungi kazeeyo sooka balage engalo zo aha kati kwata mu kifuba kyo emikono gyebiri gamba nti ayi yesu say, oh Jesus, nkwegayite mukama I beg you, Lord. mpita ekifaananyi ky'omusajja wange Mpita ekifaananyi ky'omusajja wange. ako akafaananyi akaatwalibwa mu ssabo Ako akafaananyi akaatwalibwa mu ssabo. eddogo ne likolebwa Eddogo ne likolebwa nti talikoma kwebaka mu kifuba kyange nti ataliddamu kwebaka mu kifuba kyange. njagala ekifaananyi ekyo Njagala ekifaananyi ekyo kijje mu kifuba kyange wano kijja mu kifuba kyange wano. katikati Katikati. njagala kijje I want it to come. Kijje. njagala kijje kati Njagala kijje Come right kati. now fine Kakati, wekyeki check yourself. wekyekinge Check yourself. wekyeki Check yourself. wetegereze wangi omukazi agudde eddalu bano bano bagudde eddalu laba microphone Akazinda. wangi oyagala ki oyagala ki oyagala kulagula oyagala kulagula okay lindako Wait. katonda kambalage nti alina amaanyi labayo Wait. labayo Look. mukama ndaga omukazi sengaawo The Lord shows me your partner. abalina tempolana nyingi She's called. yenna myalo omumanyi Yes, Muzumba. kolera yesu engalo z'amaanyi Powerful hand up to Jesus. okay teeka okutu wansi Put your weebake head bulungi down. Put your head down. kati mpita I call sengaawo okujja your auntie to ayogere come naawe akubula and ebyakola speak to you through the. muteekeko microphone Take a call. wuliriza Listen. Listen. Wa- Nakukola kisinga. Nakukola kiddala. Lwaki tondebaako? Wangi? Watwala? Wano empale yange watwala yera kikulu. Singa nakukola kiddala molyani. Amiini zange. Entegeza empale zange nazibadde zibulago wazitwala. Singa empale zange nazibadde zibulago wadde wazitwala. Nakukola kiise. Lwaki tengoli mulalu. ayogera senga Now between her and her auntie. ate kuba omutwe wansi mumucewo kwikire Take her for deliverance. microphone to him omukubirawo Hallelujah! Hallelujah! mumutwale kati Take her for otalieka deliverance. mumutwale please mumutwale Handle her well. alina ekyayogera omukyala avuddemu ekifaananyi aliwa Where is the lady? aliwa nyabo jangu She's crying. do you know this man Omusajja ono omumanyi? omanyi wangi yebaawo You see your husband. wasa nakyo Did you come with him? Hey! omanyi uganda You know, Uganda ejjudde omwoyo gw'obutakkiriza is full of unfaithfulness. abantu bajja kukkiriza People are about to nti accept. musumba igana ayitibwa mukama Pastor Ega was taught by the Lord. gano si maanyi gange This is not my power, wabula yesu but in omunazaleesi the power of Jesus Christ. of Nkwebaza Nazareth. kitange I thank you, my Father. nkwebaza mukama I thank you. nkwebaza
nkwebaza kitange I thank you, my Father, kuba oli katonda ow'amaanyi because you are a powerful God. oli katonda tagwawo You are God that's endless. katonda akyalidde ensi ye God that has visited your world ebyamagero okukolebwa for miracles to work. kitange swaza abalabe bonna Embrace all enemies. abaali balowooza Who thought nti musumba yiga siri mulokole Pastor Iga, nti musumba gasayitibwa that mukama Pastor Iga is not called by the Lord? baswazi Embarrass mu them. linnya lya In yesu Jesus' name. omanyi abantu bakusobera You know, people nze confuse. ku youtube waliwo komenti gye nasobye There's a comment. Oli agamba nti Someone has said tewali katonda ali fast that there's no God oyo that's, katonda akolera bwati there's not God that's so ng'oyo fast, taliiyo that He's not kano there. ogamba entegera y'abantu You say the kind of etubazaawa the way people Now, understand. tokaaba. Don't cry. awunze n'okuwunga mugagati It's kind of confused. laba amaziga wangi ani akyogerako ani alina Who kyakyogerako has something to say? wangi ani alina kyakyogerako microphone here where's the microphone ani alina kyakyogerako aha wangi ogamba ki Musumba, enze nambadde sikiriza mbadde nkulaba ku TV. Kuwokutaano najja wano nintwala omuti. Ewaffe wanazara wange Bayisiraamu ne bagamba timbaleetedde eddogo ewaka. Nimbagamba omuti kangusimbe kubanga bbawu wange yandekawo agenda n'alaba obubizi n'embisi n'embwa n'empuuta n'andekawo n'andekera omwana wange nze mulabirira buli kimu. Akupaniwa n'atwala. buli kubonabona kwonna kwayita mukama Whatever suffering you're going through, the Lord take it Mulinnya back. lye. In Jesus' ate name. gwokabira ki And you? Bring Pray, it out. pray. bring here mulete Mulete. okay you are free now yimirira wali Oli watembe. You mean that? Stand here. lwaki oka ebikunyoola amannya go gwani What's your name? vayola nankya okay look at me tunulira omanyi omanyi Do you know Pastor Iga? olina omusajja Gentlemen. omulina okay let me show you tunulira daba mbyo batubye engalo zange Look into the palms of the pastor. waliwo omwana omuwala muganda wo kamuleete nebbaawo balabe mu kibatu ky'engalo zange lukwati tunula bulungi Look into the palms. olaba ani ani Who do you see? ye ani Victoria. obadde kimenti ayagala bbaawo Hey, kobira yesu engalo zaama powerful and up to cheeks.